po kigudde waani nga bwe ngambye mukama mumuze mirembe kula family. Abatuuze ku kyalo Katogo mu West Division mu kibuga Mubende baguddemu entiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe nga yafiira mu nju. Kitalo nnyo kya nnaku okubiwako muganda waffe nga family ffenna. Ssenyonga nakoma mulaba ku Sande twali ffenna ku Easter. Awo ne twawukana buli omu n'agenda mu bibye. Kati Easter Monday saamulabako n'olwokubiri. Paka olwayo lwenfunye essimu ng'empita amadde ndina mu nnimiro ndi mukola byange n'enzija. Kigambibwa nti Ssenyonga Habibu abadde amaze ennaku 3 nga talabikako wabula abatuuze bawulidde ekivundu nga kiva mu muzigo gwapangisa olwo ne batemya kuba obuyinza. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi oba mutuuze munnaffe Ssenyonga okusangibwa ng'afiiridde mu nju. Era ng'abatuuze baliraanwa bonna tulina ennaku nnyingi olw'okuba nti tubadde tetulina naye buzibu. Nannyombi Julian Ngono ye muliraanwa w'omugenzi agamba nti bakoma okumulabako ku lunaku lwa Easter. Tetwamanya kulumwako nti oba alumwa, tetwamanyako yadde n'ekitere kye twawulira kyonna oba yadde ensasagge yonna nti oba alumwa. Tetwamanyako nti yadde na mulwadde. Twakoma omulabako ku lunaku lwa Sande akawungeezi essaawa nga 9. N'ekitukubye entuko y'amaanyi nnyo okulaba nga olunaku olwaleero asangiddwa ng'afiiridde mu nnyo. Kyaligonza Francis Ngono ye muganda w'omugenzi agamba nti ono tabadde mulwadde wabula nga kibakubye enkyuko okuwulira nti ate yafiira mu nju. Ssenyonga tabadde mulwadde, Ssenyonga abadde mulamu nnyo. Wiiki yonna yonna eyo tubadde ffenna nga bwe nkugambye paka ku Sande lwe nakoma okubeera naye ku Easter. Nengende wange ne najje ewuwe abadde musajja mulamu nnyo. Ssentebe w'ekyalo kino Kasule Alex akasize ekikangabwa kino ekigudde ku kyalo kye. Ekyekango kigudde eri abaliraanwa b'omugenzi baludde ennaku nga 2 nga tebamulaba. Bagenda okulaba esa liggule bawulira ekiwunya batutuukako batuuseeko bakubira maama we n'akubira muganda we oyo. Bagenze okulingira muntu bamulengera agalamidde wali mufu. Mu ngeri endala ssentebe akubiriza abatuuze bulijjo okulambulanga ku baliraanwa baabwe n'okumanya ebibakwatako. Buvunaanyizibwa bwammwe bwe mulaba nga omupa munnammwe omuliraanwa talabika okwebuuza oba okutegeeza ku bannammwe era nga mukoze olwaleero mukoze bulungi kuba ffe nakoma mulaba ku Paasika ku Lwomukaaga namulaba ne ku Paasika nemulaba. Kumacha ayita wali nambuuza ku office wali. Kitalo nnyo bannaffe kitalo ddala. Poliisi ezze n'ejjawo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro ku Mubende okwongera okugwekebejja ekyaviirako omuntu ono okufa. Oba abadde mulwadde oba abadde ki tetumanyi ki ekituufu ekyamuse teri alina bukakafu. Okuggyako katulinde postmortem bwe n'abaawa ku ddwaliro batubuulire ki ekituufu ekinaaba kikoze eki ekissa omutuuze waffe. Tumusiime Richard yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bane mwebale nnyo mwebale ddala olw'omukwano gammwe Ssenyonga omutuuze w'oku kino nebaza kyamaanyi obwangu bwateereddemu nebaza ne basisita bonna abali Nantonga ekintu kye bakoze.